mbadde mba misinga olusinziruka ko mbadde mulwaddemu manyi tubeera ku campaign trail za president ofuna fatigue anti awo nanga nfunye fatigue tewali yatugoba ali ku mama awards ye organizer zabalemu leta yazirese Uganda has spent $2 million oyagala million billions dollars gende to west. Yes, you endale mtuina abantu bangi babalamu bani bali eyo kati fe twakola northern Uganda ne east atato mino breaking amuko ntibikwasa fatigue ne huyo ndo abadde mulwadde kubanda uliyaga ombo bamugoba smile chimchi wa always ezembozi za mngani amugoba bamugobe bateke wali ngomwande ku morning breeze bebekulu nawe ebigambo oli ali ku mama awards kuba yesere artist ebya campaign tebimujja kuki ku kinene bwaki wamanyira ayi people kitegeera simanyi zo wamanyireza award dala eza zina award zina award Uganda yazitaddemu $2 million n'ekitundu eza $. mama award yes okubeera wano ekyo kisoka Uganda as a country tourism because entertainment ye face ya country ne bola ba America teka sente mwole wudu anti tourism ze change nenyeza awards zino natubadde Uganda ebera na awards ziba Abraham zibani ba IP awards ezo loko tourism teyamba biliroko eba yamba muzakulenga ate tukulinda ne mukole when it requires a bigger stage. Our government ne chakato why people galaxy simanyi can't organize that mufuna abagagga ubu abagagga si wa government naye ati kati tourism obo yagala yamba lwaki tositula ekintu kuba ne kino mama awards tebakigwa mbugu bajja simwe kabali zikiyamba yamba simwe abali mwekamu simwe galaxy zibaddengawo bwa people bwani simanyi bwani obo mwino busobola nete mubayamba abana tetwetaaga tulina kutegeera nti olina bite kamentegize emyaka 8 nakati okubayamba kwe kuno ne tukwata $2 million ne tuleeta awards ennene mu Uganda mwabakola obwa award obutono mulabireko ne wezira abatunulira music bagamba nti mama gundi tourism yekutte ku music okuyisaawo ekintu kyayo because buli kya awards zikolebwa nga teyamba kintu kikyeyisaawo byekutte ku bayimbi ku music. Of course abayimbi bali mu category yayo nkugambye musicians are the face of the country but siba complaining chi oyagala minister atandika okugenda nga omuyise muyimbi kyagende mu studio minister of tourism including ebintu bingi okitegedde ne bakiprotiki bali mu tourism okimanyi abali mu tourism okitegeera abo n'abaddusi batukalaba mu tourism okitegeera as long as you're face of a country you attract okitegeera kakati wemukoze buno bonna bwa ayi people galaxy simanya ni zina awards tini za award government awo bonna negamba all right now we have raw talent beyambyeko okutulaga kibalina it gets $2 million ne baleetera awards wano zina awards ezisinga mu Africa you are going to have many things ekisooka temulabala ba celebrity be mu competing nabo because you don't travel abayimbi bawo bati ba traveling alagawa genda mukono simanyi kikwayi kasuga katosi ekinene Sudan wabana atambule nnyo Dubai ate nako biringa dolilo time yes atalagawa ayite bamuyita mu America nambuzo olagawa nti ngenda yimba ogenda yimba gundi eriwe yimba na azunza mtu tendo dejova mugenda full exposure mugenda meeting akuba dream artist mugenda funa okwegomba otunulire Ricardo Banks otunulire Vespena Vesti otunulire Diamond Platinum otunulire ba Sarkozy otunulire abo bonna abayimbi ba Stone Boy ba Burna Boy bagenda mala wano wiki wagenda bayozi grade carpet mugende mulabike bulungi nene mwalu ne mukiririza mu makeup walabe kye bakoze ne Rose before and after yenna yajjula obutulututu alinga asula wansi naye makeup namulungi gandi work out to steam the face genda wewe massage be ready for mama awards mugende muwebuze ku bebe kulu yes omulabira wili ne Kashiba John Black all the contenders Spice Diana be babadde basinga Vinka okiwulira naye nolaba omuyimbi nti ayine vocal King Sa
nze njagala music wa King Sawo kitegeera mulaba nga yandibadde after losing radio icon voice yandituyisizaawo naye tategeera kino kya showbiz King Sawo ali too passionate ayagala wanyiigira omuntu newawulira nga bali bayombedde eri alina obiyingira mukitegeera making it a fool of himself. Yes, ate nga Sawa right now wandigudde mu kolabo ne Burna Boy naye naatya era tumisinga nnyo radio awo radio onnumira abo abasajja ba Nigeria basinga bana Uganda beat afro beat eyo bagimasterinze ne quality of video naye wana abaana tulina abakola ki abayimba King Sawa n'ogeza ogwa mu luyimba lwa Diamond n'ogwa mu lwa Wizkid bano bagenda kujja mu Tiwa Savage Yamyalade abo abayimbi bagenda kuva eri just Idris Alba bano vuka be mwegomba simanyi Kireva Noah okitegeera be bali wano balina tuwa artist omunene mu America mutemwewunyanga kadibia ze kuba bako guest bana Uganda ba artist ba wano bali kuki tebategeera balowooza a celebrity is more of musician yenna aba celebrity siwe kiri okitegeera ba celebrity baba munjawulo nyingi oyinza ba TV personality naye nga ate oli ki celebrity kakati eno celebrities mugwe tugendamu mu making a good look good buy good shoes bila spice dana bonna abayimbi bano basindi okukwata video z'omuceere tebamunominate eriwa video kati gye banaatwala mu TV eriwa leta yo video nga love every bumpate yo ezo zirimu omuceere erabika genda ogirabe eyo kwata gyotwala ku TV bakuwawadi tali usindi simanyi navuko cheche bulapu oyo lapu kendo labe kubasa kode tali mweru na Kiswahili netaina celebrity status ya jikomya wano tega ali connected neta tege cheche mukuba navyo wano music aliwa tawali music agenda global rema kuyimba mbaga nasoloza ojagaggawala netogenda kweyongerayo yes Rema talimu mwali yes because omanyi talimu one ayimbe nyimba ziri loko za mbaga azifunamu sente kituufu era alina amaanyi ku ground naye showbiz alikuwa yalinga ebintu bingi Rema tayambala bulungi ngoye z'aba showbiz I know protecting a culture ntitakuna I know protecting ekitiibwa ng'omukyalo na Uganda I know kuwa omwami ekitiibwa kati ebyo biri confusing mu anti waliwo ba artist nga ye kyayagala kumatizaki nsi ye tusaze kubanga Uganda twatadde million billion za dola ate nga yalina ability evuganya Yamyalade naye nyimba akola zambaga kiria ono amuza kiria oluyimba tetugenda kusukka kansanga yes kati gwe Yamyalade yo ku nyimba zakoze Rema yandibadde wa pursuing dokola collabo ne ba Sauti Sol oddamu bano wa B2C abo bandi tebayinza kuba na sente kusitula bunyama na buviri ufanagana na kwezi nyazi nyabuyimba kuyingira mu nyumba z'abagagga nti bakole bu video those boys cannot push you cause bota bagenda bali started yes balagawa eyo kwaya ani agenda bapangisa tewali no kubayimba mbaga nabo ba B2C mbaga kapale ono ayimbe ebingi yani weru oyo David Lutalo oyimba dikira okopa ni pesti wakanda bongo mani oyimbe nyimba ze nyini ogende mu collabo n'abantu adda mu kwepika buma yadikira mulaba mu gym nga bamukwata ati no simanyasa it is good kapale yo kapale David Lutalo kapapala yego omuntu alina transition eri amazing mu music gwe Bobby Wine mu politics when you look back at 10 years ku kifaananyi kyo and how you look now you are the true definition of change David Lutalo temwamutaddemu temumanyi bantu bakulira nyimba ze zikoma wano kiboga anti bafuna abantu bangi ekiboga ekikwayi ku mwalo simanyi katosi eyo music beyond borders kuba Kenzo samulamimu atega Kenzo yekabira taina luyimba Kenzo yenanyini awadi zino tazibanga ebintu bino biri bias zino tazibanga ate ziri biased zitia webamutwala ku big itono tebali biased lwatali mu bali biased
mwe mugamba musimanyi kooti nzibi ate wegamba owangudde ate n'olayira oli musiru Kenzo tutandike John Black kwali ku list. Yes. John Black chichi. John Black. Kenzo tali ku list. Ya numa yeka. Talina byakuluma ku bigiti abatali ko bakuluma. Olulengera ku bigiti ngati waganti bamu. Talimu. Kenzo tali ku. Talimu. Abere mu game park. Tumenye. John Black kwali. John Black breakthrough artist atayina nomination. Yes. Era bano bakabako. Simanyi gravity. Lili puzzle. Aganaga mwenna abali mu level za John Black biga yali mu level bonna Palaso badi John Black yakulira mwayirake yes akulira ba Palaso nga twali ku nomini ya mamu ngamba ki nomini billions manyi gwe nomination billions manyi tugenda kwakana Palaso is a yes, tetwogera ku good artist. Right now. Yes, tetwogera right now. Yes, naye nkugambye mu award talimu. Siva ku mama. Ati we nkugambye waliwo ekikyama. What I'm talking about. Waliwo ekikyama bakoze ebintu bino. Palaso enyimba zize ku disc right now. Oh, Palaso ina music. Now abadde ayimba nga tebamuwa maaso. Ge mazima Palaso ayimba kuva dda katannagenda bweru. Yes. Naye Katonda yamukola nga ibana abaana bagamba nti oba walutwe. Tayagalibwa emando tezina musimba kati Palaso yakubye malamu bana Uganda got a touch era njagala bamuwama ki owawulidde akapya kalese ani oyo kati oyo Palaso mubinyo wa award zijja tugende ku John Black. Yes, John Black bamulonze mu category eyaba breakthrough young artist mwaka ki breakthrough kije bogerako okujja yakajja mu music tanaweza myaka ena kati najja nakola album nakola launch naba ne multiple videos nga they are all good songs trending well on Tidal, Apple Music, Spotify ochuulira ya muntu tuteye baseba tabana asobola ye anti tegeye katika papa atainza kujeno kuba teri mu parliament kwa Spotify tujagenda yabaka yonka muna baba ngambye ntuse birozo byabo tujagenda ogamba John Black trending ku iTunes, Apple Music, Spotify, YouTube, social media, Instagram, TikTok ochitegedde kwali ataina unique voice. Yes. Yes, abantu bayimba everyone will sing, even me can sing. But are you different? John Black a unique voice ya Mrs. Yes, it's very unique. Gwendo la rapa go baita Sakodo we Ghana. Buli obagaba wadi go bakwateni muntu yalese kiri better than his. Okay. Aha. Black anaita wa ina nomination yes. Bobanga tofunanga ku nomination mu mama n'olaba John Black. Palaso umwe wa John Black mtule wansi. Mtule John Black mwena mtule muwewombeke. Aitewo wewombeke just tede. Yes, mwali mwawali. Mwali tali muze ndikubalimu. Sinza alonda za mananda. Ani yaroze ebintu bino. Mama team yabaddewo ku stage. Tebabayita. Yes. John Black kenyini yatuuka ku gundi. Nga balonkinga ng'omukazi bannanyini ebya awards nga tamumanyi. Aha, ekyo kye kikulaga nti tebayinza kubbira kubanga ne John Black bamanyi music kati omuntu otamanyi omunondo like and ya nominatinga music kati amumanyi physically do artist look the same in the video and real life tugenda osanga nina Rose ku macha kati otegeere face wejjudde oluyinja. Kati yo mukazi go balese bayinza okubanga technical team ya nominatinga ne bawata agendo tambuza project mu field nedda John Black ina sente ki yene mba mu kintu kidogo tegeza tumina sente nole mogulira ogenda mu mama ne wembazi ngulira nembayo John Black right now akulira Palaso akulira Jostede akulira Kenzo gamba si Kenzo tamutwalira akatikali Kenzo mujeri wa BET ya wangula neba nobo naba young artist ba Gurunedi wolaba John Black atula wansi Gurunedi tulira wo wansi tula Wizo Wizo ya wangula yaliyo kumujemu Wizo mujemu tula ngamba bano bonna esindi amuyolera tula neremba wangi tula Mary Bata tula togata munyo mata atulira obo bujozi ina nezi bagana gabona
wansi big guy wansi atungamba kimwoli ayiteya mamisachi anya ule research music we Ghana amwagazaji ekibuzo bamuwulya ku podcast John Black tumute tugende ku Daddy Andre leta kawunika kikyasinga Kenzo wange gwe bajje Daddy Andre asinga abakenze ebintu bingi yes Andre asinga aba artist ebintu bingi one okay va ku muntu wa producinga nayimba ate nga yekonera jana empya Urban enyimba za Andre kyovula azitambula engoma empya gye yateekawo yiye kati engoma ye trending z'ennyimba nnyingi nawe okikkiriza kakati Daddy Andre alabika bulungi ayambadde bulungi so baconsideringa kya appearance baconsideringa engeri gyo music gya trendinga ku mitendera egitunda music tojja kukola music nga bamuwulira kaleebe naye ne basanyuka bangi bajjaba bangi naye tebamanyi kiri kwa iTunes. They don't buy music. Those fans, they consume the energy of artists. They temukitegeera golowooza music wali wasi mutwalo gumoli gwayingira nedda neze ndowooza bandi considerinze nnyo ne local market yaffe ayaliko kubanga ojja lowooza nti ku local market wano nga omuntu akikuba nga mulala nnyo dani gundi music store bw'okikuba ku local market era omala n'okuloosinga golaba tuno Rema asobola okubeera ku local market nga mulungi naye nga tafuluma ate tetulimuwa award but lwaki temuconsideringako ne local ate okompitinga ne bali zino award ziri ku Africa kati wono batuconsiderinze local tunakompeyalinga tutya ne yamyala data yavuganye ensi yonna Dandras producing ku music store zonna iTunes, Spotify, Tidal, Apple Music. Bwoba toteeka eyo music togenda kunominatingibwa. This is why Rema atusala yandibadde alina collabo ne Tiwa Savage yesiba kuba B2C kubanga ayagala fixingawo Namulondo. Okitegeera? Bebe Cool naye namulabyeko. Yes. Wali abasajja basatu. Bebe Cool naye namulabyeko. Yes. Bebe Cool yabadde already go back contacting considering his presence and celebrityism. Bamutwalanga Justin Lawwood. Nedda. Music wa Bebe Cool aliko all. Yes. Love you every day luyimba lwa myaka 10 lukyagenda because the quality of production and the quality of the video wire video je anogaba na simanyi bagikolera ka Mexico. You need to present things that are quality. Okay. Yes, katoyinza oboyimba bulungi nga lutalo naye nga otwala wayimba dda tulako bayimbi nakola audio natagikola na video kati oyina local market ekimpressinze kati Palaso yatamalamu n'amala wiki bbiri nga alina 300k views just audio kati yali asobola oluleka ne lukola ki n'atalukolera ki video obalabya bafana bagattamu eza America n'atatulima naye nga talina ki naye nga nebukedde ate eza nnyo olulu ya fakinga kati otajja kufuna award tajja kufuna award kati gwe weebuuze nti nange DJ Michael ayimba nnyo yayimbadde yes is the music it's selling online. Do your fans buy music? If your fans don't buy music, can you make fans of other countries to buy music? Kenzo yatadde Spotify nga abantu million 4 mwezi abawulira music wo mu nsi Palaso baba limwana atandise okulaga kwa hiyo Spotify ekulaga music abamuwulira egiguru mwensi na okitegedde kati buli muntu kwotala nga talina kukola kantu ako talinayo music. Tugende Kenzo ngenda mwezi bako naye tusoke tumalirize list eno. Shiba namulabyeko. Yes. Ali atya. Shiba has been trending 8 years consecutively. Okitegera yadine mu mama ziri mu America kati balaba consistency bajja balaba road nakyuka embeera omulaba nga abaliidinze ya masteringa piece kuba manager we muki mulungi. Shiba olaba owedda yalinga oluusi akola statements oba Facebook naye olaba Shiba of today is a mature woman ayagala okugenda borders beyond sirema ayagala ofumbirwa spice anti amutaddeko pressure n'agibuildingira muli naye tatidde okitegeera
because Spice alese pressure. Thank you manager Roger. Abayimbi balina kubanga Spice Diana. Era olaba Spice Diana kati athreateninga Shira Gashumba mu brands neremba. Buli sawa basayininga ki endorsement. Yes, kati balina muwa. Bamulaba mu stardom. Nene wulubu yimba nga Kalo Nantongo naye ngo osiba kibuyeyo simanyi. Tewayinza kuba award. Vinka namulabyeko. Yes, Vinka brand kwatambulira. Vinka iba ino muteka kukozo already kati ayina kye tuyita bazita omanyi obokozo oluyimba nga oyagala lugende ku Billboard mu America. Oyina okuba ne ba publishers. Publishers be bowulira bana abasayininga agumu basone. Kati Vinka Swangs Avenue big brand yatuuka posing amu bikuyingirira. Sorry. Kati tugende. Kakati Vinka yatuuka deri brandi sister baby company no Swangs Avenue feeding in ne Sony kati wali ba publisher oluyimba lwa Vinka baziraba tewali alaba nyimba za Lydia Jazzy balaba zani za Vinka. She looks good, looks like a celebrity, maintaining her space. No kumbe mu management no. Spice Diana na ina mulabyeko. Spice Diana ati kugambye oyo mulabe ngeri ja trending. The music is good, the videos are improving, collaboration with the regional artists. Kati oyo bajja mwetaga music wa Spice Diana na yali kwezo zonemi ki tugenda ku Kenzo. Kenzo lwaki public ebanja Kenzo ku list eyo. Abana Uganda ndi twamanyira. Era mupira gwabanga ovira ne bano batala bamajidu musisine wabo bagandi mulwadde. Bawulira buki bubi there is a time obwongo bw'abantu kyobu feeding obutukane bukikola ki kati Kenzo awangula nnyo award balowooza ne zino yandikoze ki Kenzo ali watombera ku award. Yes akoze bubi ngakoze bubi okuva Kenzo yabade ne streams ezo stream ku Spotify emitwala 5 yes musi kyenda mu mmeka mu B yes ne kagamba nti toyinza mugamba nti music wamma mu considering anti music atambula atrendinga go bawulira Kenzo ayino bako Kenzo era ne music wa Kenzo ali kuzino zonna ki stream consideration ku Mama Awards niinza kubanga taina luyimba taina aina luluwa enensi tenema zaamu tewali muntu aliliko Kenzo streams amanyi kuba YouTube yeri mu 1 million ne Facebook Kenzo amanyi yes ayino kuba bonna bali ku list yoko Kamiloni suwa amanyi Kenzo abasinga amanyi Kamiloni suwa Kamiloni tujagenda Kenzo bonna bola ba list ye Kenzo abasinga echi music wo kutambula music kitika tuli mu jeno tuli mu particular eno award wezigidde Kenzo talina music man ali wango tulaga oluyimba lwe bali mu kuwulya South Africa lwe bali mu kuwulya lutulage yo video empya tuyagale uwo Wotuwa tukola live video, tukola entertainment, for comedy, ochitegera, local, waliwo video jokola ng'osaga, nga ya just, waliwo video jokola ng'egenda. Ensite nnema zaamu lwaffe, luyina bye bituwonya wano e Uganda. Yeah, nenga si luli beyond, borders beyond. YouTube ye jalulya, kubanga gototategeera ku nyimba za Kenzo. The moment you make 1 million views, yeah? Ne bonozanya mu compound noteekayo kijja kukola kati awo Kenzo we yawambira okitegedde naawe nyini n'ogamba nti asinga Andre naye talina kyasinga Andre mukisa nkutidde Kenzo talina kyasinga Andre si mukuzoleya Andre producer ayina jjano ye olaba Andre ali ku pressure ng'abayimbi abalala no cause ye yaba mixingira yayina ebirungu Andre ali talented okimanyi nti awo n'abali nominated chance nyingi nnyo kugenda Kenzo gyali today kasita bakuteekaawo you must have a culture of belief because tugenda bana Kenzo yekka kugambye ezo mama zezidirya BET balwaki nina believe nti yakuba nnyo akajja ate n'amala n'akagala oli static, you must be dynamic. Ogenda kujja artist awanguleza award walabako drop ya Diamond bino abayimbi bateka wonti bateka award abawa mubala ya Diamond bajja ko bujja sana libako there come a time omuntu agenda kujera zino the gateway tiyobula abayimbi neewunya
obutasanyuka obutazipostinga kuba tebakunominate zinedda the culture okubanga ziri wano nawe nyine olina omukisa mwe kati mwerwaneko kufuna tiketi zigenda munda munkubire ffe tuli ku organizing committee yes ate tunakukkiriza kindisa genda nze ndowooza kenzo butamuteekamu kyayagadde kuwa baana bano abato chance tinabo bazibeeremu because abanayuganda bakomplainingawandisabantu ne bateekawo ezalawo tebakunominatinga obwegabira kati ndowooza n'agamba awaddize munzijeemu muteekeyo abaana abato tasobola abachampion toyinza gambo Lionel Messi yawangudde nnyo awaadi abalala ne bayomba kati yazivudde ne biba bibyo yasigala akola ki awangula. The thing is Kenzo categories zino baba bagoberera music mu Africa balina ndoza nabe bagoberera emitendera ate abadde over nominated naye kisoboka okuba mu bintu bingi over nominated ye ne bayizo what to do nenga tetayinza baya bagambye nti munzijeemu tekisoboka anti gyoko muwangula nga kitegeeza ziri reachable basobola ozitubadde ki enamba olina continuing nga okola ki Messi ne Ronaldo tulabe batutwala supiri bo bayongera kukola ki kubanga wo stopping ekitegeeza ariko dibajja tuka bagikole ki bagimenye so simanyi nnyo categorically mwe bayitidde obutanominatinga ediki naye nga mukkiririzaamu naye nze kyemmanyi right now emyezi ng'ena talina luyimba talina music atambula olwa coronavirus wabula ensi efiidinga ku birungi byayina olodde way back. Kitegeeza kyeri muganda wange Chameleone kuba talina walabikira anyway ya Chameleone we bateekayo mama award balina category mwe bamussa ayita bazirimu ne bebe nzijukira Chameleone bamuteeka mu revolutionary bamukasuka wala longo time serving abaludde kwalinga okumwebaza kati ayina okukola eŋŋoma ennyo Chameleone bamuteeka mulongo time achievement abakubye nga tewali Instagram nga tewali nga tebamanyi nga baagala obbasiima bamusiibula ate lwaki tebamutaddemu bamusiiba ekyamukubye Chameleone music aliwa yes aliwa which music mumbuulire baliwa lwelubadde oluyimba oluziza omwaka guli yali kulwaganaga si kyekyo yali kwaganaga kola bandi kati najja nadda ne baaliwa nakulukuta ne mukoka wa covid okiwulira kakati awo tewali luyimba paka ne lwakoze ne Joseph ate tebayinza tuteeka tebirina kutugira audio yakatandika so kyangu nnyo obutakuteeka munu wewe oyimba Levickson tayimba ye brandinga bubi ebintu by'okusiba obuviiri ne bufaanagana obwakabaka obwaganago obwaggula bite ne mulabika nga the same people B2C Levickson why do you do the same hairstyle of Ugandan artists why Levickson wali omusanze watya yes he's talented more than abantu abemutadde ku gundi tebanna kugamba konti zina awards aba talented we are looking for those who are very talented we are looking for those who are committed because yes. Levickson chikubombe abadde we mabega wali ujuzi kande replay yuzi yakayimba tunula abantu abaliko kugambye bebe kulu batunulya 20 year career consistent not giving up looking good celebrity competing hard okay yes ne bagenda ne batunulya Shiba 10 years consistently going out and in ne batunulya Johnny Black album sikayimba album ate zino nyimba zakola buki bulungi batunulya Vinka yayiwe nyimba buli mwezi yes ali kugunda alina kati publisher okitegedde ne bagende batunulira Spice Diana branding Levickson omulabe nti simanyi nzizayo motoka bana sympathy card wali ogabidani motoka olyokozeyo omuntu akuwadde motoka timu la nek sagala muntu wa Levickson kyafude batamulonda afana n'abayayayo vili biki
be fresh abayimbi ba Nigeria bagenda kujja wano n'abensi endala Faruku Woli tutegeera abayimbi Faruku Woli wallahi kino abayimbi sikibagamba mu bubi abayimbi b'ensi endala bagenda kujja wano bagenda mala muno nga weekend bannanga okwateko ku muyimbi w'omutunuzeemu ku Ricardo Banks otegeere nti King Saa wuuno wano Ricardo Banks wuuno wano King Saa wuuno wano gundi wuuno wano ani Ricky Daniels Chris Daniels genda okwate ogende ogambe Diamond Platinum wuuno wano nti simanyi Gravity wuuno wano minzaani tezikola lwakyo minzaani zonga okitegedde kati baleete Burna Boy awo tutuuzeewa era tujja tuzawo Beba ate mwali ka miliyoni balete Burna Boy nga tuyinza okukonsideringa era Beba atuulewo balete Diamond era Beba atuulewo kirungi agenda nange yes nze gyo tetulina bayimbi bawano betutuuza n'abasajja tuyina bannange tetulina era benyooma okumanya abayimbi ba Uganda benyooma weekend eno wulira weekend eno waliyo show y'abayimbi ba Nigeria mu Uganda naye abayimbi ba Uganda be basibye emyezi 9 kye bakoze kugenda kwekubya selfie instead of demonstrating how balina lo self-esteem obala babayimbi b'ensi endala bekkiriranya kati olete Burna Boy omutuuze ne Kapalo ono weeruweeru omutuuzi w'amaana okiwulire David Lutalo atuule ne Burna Boy amugambe ki David Lutalo atuule ne Bugundi Wizkid agamba ki Wizkid radio yafanywa because mu music confidence works era ne Chameleon confidence yamutwala wala era yemututenemu eyo yabaki lo kubanga ebintu byali twe ne Bobby Wine confidence ngebintu byonna byonna ntabyagala nga yabikola ki abikkiririza bano tebayina confidence bayina lo self esteem atunulira bana banye tunulira bigattu bambala bagambe kweteeka langi mu mutwe musimanyi bipapo tebalina kati kyoze ne blood omutuze na muyimbi where is winning right kutukunamira bukunamisi kunamanga bakunominatinga kati agenda uwo omuntu agende wati wa Savage afune kakola tebagenda wabba wakola bone bagenda funa self ate bagenda lindira wabwebe bwawo tunaayita fe tuli munda we are there inside your inza agendo yimira ne bebe ne Zuwena nga afuna award inze fe tuli munda Bush ndo yali ya mulema Bush yakirimu Bush njagala invitation Bush yakirimu nkugambye Bush ndo bamukuba ye yakirimu but they needed the wisdom of bebe kutwali mtuwe nanga ayogera na committees za mama bali DHS mini bafe banange taina kuja kuna mabu kuna mikwe kubafuna nyukuna mataina music nze ngamba ba promoter bakoze kukina bali bande bayamba abana bafe nibabafunira collab yemi mwalimu natambula naye sinawulirako nawulire bebe kulu bayikaya ina collab naye bebe kulu bakola doluyimba bebe kulu mukwano gwa Sauti Sol you see you need to make also friends you understand bawayire bonna ne Kenzo omulaba aba stars you have to roll with the stars naye oli celebrity nga bateri yali alakulabye kona star munno nti muli ba mukwano to bamunyumya Kenzo bamulaba nga ali ne balaji biofu bani okitegeera kati abayimbi balino jiga kati oyo Lydia Jasmine no musembeza awali tiwa Savage ayizo banga meidi wenga kuletera kino kuletera amutya nkubulira amugambe ki bukoye simanyi press tukakabina simanyi basajja bandabe artist produce music yagenda kuva ku Bush mchono olaje Lydia Jasmine sija kusaba kijanjalo just no gana kati bitega ko oli kwa award zunga esa jagabi tuile jo kitwala yes kati Bushington yamale banga ngalize kijanja okimumye wenyiza kati yali ku committee bino bye kugamba don't ban bridges before senga kati oli ku nomination ne yaga na munyiga binerinya Tiweze mabazi tegeza cheri abayimbi baffe kuba ngamba olinga ngamba abayimbi batya baserembo babatya abayimbi bawano batya Diamond mu butuufu yagala otule ne Diamond ayina oluyimba lwa 11 million mu nnaku 5 namutidde omusajja ninga nekyomutya kituufu when you look at the quality of the video
ne coffee the artist Chameleon yabeera dda ne Koffi Olomide najja ne wana Uganda n'amulaba ne bali apata za Jack Kapemba taking people for granted. Chameleon amanyi nnyo okuyimba kituufu, but okuyimba comes with other incentives. You need to package it up. Akasajja kazinye biringala byessaagala naye nga mulutunuulira video Chameleon kye kimu kuba muganda wange anti yasukka talent nga woolaba nti just steady amanyi nnyo nti naali talented agendera ku ki ku pesi mu awadi mwali kati woba weemanyi nnyo erina ebintu byotakola ekiyambe Spice Dana ne Siba buli muntu amanyi agamba okitegede once omuntu wakunyooma you get the courage. Abantu banyoomye Shiba obo bonna bwereni lukoma bunyoomye Shiba simanyi bwali obuyimbi bwasookawo bonna Juliana tebamunominating ngo mu awadi yonna okimanyi Juliana walaba Shiba ino tuula wansi ne Chameleon yali asinga Diamond amaanyi yalinga mu level za Koffi ba Willow Longomba nga bonga nabo kyekyagaana. Chameleon at the time he was singing so much, having a very big fan base in Africa. Ejukira bisala P Square. So he took it upon himself. When I woman omwana omuto yali muto Chameleon yabera celebrity at 19. Okay. Kati yatukanga mu kifo gama tubatukole nga naye ati naye agalagalwa bano bali banyoma naye katuli kuleko ki Chameleon yetwako mu America n'asanga Tyrese n'asanga Sean Paul n'asanga abantu ab'amaanyi nga yekulabweko ekifaananyi kyesita munenya. Do you get it? Yeah. Kati this time against olaba abaana baleta new idea omanye every time. Chameleon yakubanga bukubi ki nyimba bokuli olino yayimbede just steady. It's a good song. Yes, but never utilize the opportunity. Gale Chameleon yalwa ne Koffi Olomide ne Jack Kapemba mupate ntino banya champagne beko bufaananyi obuli bikikomaawo. Diamond ateekamu senga mwe temumanyi history ya Davido yazoleya Diamond ku luyimba olwo number 1 lwamugjayo. Davido yazoleya Diamond nakwano oluyimba lwe kitegeera Davido agenda olaba omwana kidi oba bayogeramu bikiyambula okay ng'amuyamba buyambi okujja ne mu luki, but Diamond was committed. Blame tugiteeka kwani Chameleon engeri gyali omuto oba Chameleon butali structure nga kintu kibayita management n'okugendera ku bantu abamuwaana waano obuki obuwanyi. Chameleon is a very great artist by now. Mu kikomera kya Chameleon ekirina okwaniriza studio nti ya Chameleon sikkeera ng'ozunga kugenda wabbawa mu bisima. Chameleon set up yagitwala for granted. Eya Leon Island tugende tukole ki tukole yasinga slogan ennungi mu bakola branding mu basatu. Leon Island tugende tukole ki tukole naye yekali mu Leon Island. Yes, management nezikyuka buli ssaawa, management nezikyuka obwongo bw'abantu obuconfusinga. You get it? Yeah. Kati Chameleon confused a lot of people for fame. Structure kirungi, organization kiki. Kati abaana abazze bali mu organized ateke ebintu ku Twitter, Instagram, TikTok, si kuba na gange talina mugaso. Kati ba Diamond kye bakola nga balaba Chameleon ayimba nyo naye ng'alina gange ezitalina mu ki tali ku social media, tali influencer, tali si DJ, si marketeer naye nga yeye dokita. You get it? Kakati ba Diamond bajja abaana abane timu y'abantu 8 nga nawe ino jugulira ticket ogamba ono wa digital marketing ono manager ono wa sound ono wa photographer okitega buli ali ku timu yo nga ali ki important kino kyakola bya abayimbi beki be Uganda aliwa bandage ndago agwachi wa social media amugadinga mugali yana photographer ani digital influencer yaliwo wa Leon Island. Stuart wo influencing ani Stuart yakola ebintu bya Chameleon. Is he digital influencer oba amanyi bya digital? Olina okwawula ebintu bibiri. Waliwo bimanya ng'osobola obikola. Waliwo okubanga oli influencer. Isima Chameleon we yetereza solo catching up oba time ewe. Music yazeyo ku level 1 Chameleon teyetaaga na kulistart. Chameleon yeetaaga kintu kimu kudivertinga sente ze nti emitwalo 10 ejja $1 ja video naziteekawo nava ku birala cause now is damaging the legacy.
okitegeera nanti Chameleone mumanja bingi mumusindika mwagala road mayor ani amusindisa meya mwagala ani amusindisa toteekako bintu meya ki mama musindika ate fe tukugana ambition yo naye gwe kitegeere tutunula ne ku byobadde okola. So are you trying to tell us waafuuka meya as he sacrificed the career of music? President Bobi Wine tali mu nomination tebamanyi music we because babeeramu kuba kati representative wa Kadonkamu ye Kapapala yamu upgradinga ye Chosen Becky ye Kalo Nantongo oyo takyali music kubanga music ono wa streams bamuzanya emirundi emeka per day. Oyina okutegera music asigadde nga wa local community abo tebanalowooza kwa wayi ba representative babo bajja dda omukali wasirike yasirike mukali kati akyayagala awadi ki awadi gyalina ya bulamu si buli omu waakufuna gwe ekibifa olugwe ekyakutolowooza buli omu alina okufuna buli muntu nedda oyo Geoffrey Rutaya kati bamuteke mu awadi ati namugaye Geoffrey Rutaya ne time y'okuyimba ewedde otakyali fane ayina okuba nga yadda mbyemu mupiira omulaba ali kakuuto